Mbaliza nkulamusiza konyo enajo sinzira okuliriza mandu so 89 katonyeza CBS FM Radio Buganda Radio Sawasajja Kabaka eyabavubuka abomulembo omutebi nze Kalule lameka kulamusa koda kikaziri 12 zokazi mazo kutakusawemu eyakawongezi kaliro program kirizo bagana momanyire ensonga ezenjawulo ezikaze amawulire wano nebweru gwanga naye tu lambulula ensonga zino n'abantu benyini abagwanda okuzirambulula era bingi bikoza amawulire olwaleero olukungana lw'abantu ba Buganda mu Bungereza lutandika olunaku olw'enkya Kamala byonna munnamateeka Charles Peter Mayiga ne byatambudde n'abenjawulo batuuseeyo mu kire kikesezo olwaleero era enteekateeka zitambula bukokku ab'oluwalo tubadde nabo wano bannabusujju n'abalala baleese ensimbi okwagira enteekateeka z'Obwakabaka n'ebirala bingi bikoza amawulire omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde mu nnyonnyo mu kuggalawo omwoleso gw'abannamagye n'agamba nti abanuupu babba akalulu mu kulonda okwa 2021 enaga nti babba akalulu akasukka kumpi mu kakadde akalamba ndowooza waliwo obunafunafu naga nti bingi byetaaga okwongera okunywezebwa n'ebiringa ebyo nze Kalule Lameka program kirizo bagana kwoli njagala tusimbulirewo nina ababaka bagenda kubeera bana Honorable Richard Rumo munakibiina kya DP Mityana South Constituency Honorable Ibrahim Semujunganda munakibiina cha PFF wadenga yagenda ku kadi ya FDC jera municipality nyenomba Joyce bagala ntwatwa wa kibiina cha NUP ate yakikirira district Mityana mu parliament nombaka Brandon Chintu wa Kagoma County munakibiina cha NRM ate nga Nampala yemogezi wa Kabondo kababaka ba NRM kantandike ne Honorable Richard Rumo tulamuseko abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda waliwo tubadde tuva Mityana tubadde tugenze okulwanirira emmwanyi gyo baali Butambala saasobola kubaayo naye chairman waffe Honorable Mwanga Kivumbi abantu bonna bagendere ku message gyatuwadde lwaki entegeka y'olwaleero ekyusiddwamu bagende n'eyo message naye nga ffe tubadde tuzze Honorable Nsibambi abaddeyo Honorable Teddy Namboza abaddeyo Honorable Lulume abaddeyo era enkya tugenda Mukono eyo bangambye bayitayo Ngogwe gye tugenda era okwongera okulwanirira emmwanyi y'abalimi ate n'emmwanyi eno abantu gye bakutteko n'engalo ne bategeera kiki kyetegeeza kakati omuntu yenna agyogerako atukwatako n'olwekyo olutalo olwo lukulu era nandirowoozezza nti abawuliriza eddoboozi lino naddala mu abali Engogwe n'abali awalala enkya mubeereewo mu bungi tusobole okujja tubannyonnyola ekituufu manyi tulina ekizibu mwami Lameka abantu oluusi boogera nnyo nga tebeetegese oba nga tebategereza kakati twagala tugende tubannyonnyole bategeere ebyo bye banaba bategedde bye baba boogera ku mmwanyi tusobole okuba nti ng'abaana ba wano Masaka eyo waliyo ensonga bateeka cartoon mu mawulire baga nti alinayo okunyonya enkadde azibaguze ab'e Masaka bafunye sente empitirivu mu mmwanyi ekyali kitegeeza nti sente yali afunye nnyingi ng'alowooza n'okugula ennyonyi n'olwekyo emmwanyi tugikwate ng'ekyatika nali wano ne RDC bw'okoma nsimbi nanga nti Masaka waliwo abantu nga yafunye akawumbi kalamba n'okusoba kisobokera ddala nga mulimi kisoboka nze nali nasimbye emmwanyi endala nnyingi naye ekyansimbisizza emmwanyi nava eno mu Kampala nga ndi yala ng'enjogera ennaku zino bweyogera naye nga ninayo obumwanyi bwange mu galaji eyo natunda emmwanyi ne bampa eyali asuubira miliyoni 2 bampa 7 nenga kakati kankeere kusimba mmwanyi n'olwekyo ababadde baliko ng'ogwo gwe mulimu sente bazifunye omubaka Ibrahim Semujunganda tulamuseeko awuliza CBS Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamusiza mu nnyali ya Mukama Katonda w'ekitiibwa ebifudisi PFF waliwo ebivudde mu kakiiko k'ebyokulonda nga baga nti ekibiina bakyaganya okukiwandisa bamu emitima gye batunduga gye batundugira bwereere Electoral Commission bw'oba ogenda kuwandiisa ekibiina osooka genda n'ogibuulira erinnya ly'onaakiyita n'essimbo
ne slogan bwe muva ku stage eyo n'ekuwa empapula abantu okussaako emikono. Okay. Kati ffe yatugambye nti kala gye twagiwa tugiprinting egendere ku lupapula wabula si mu bigambo. Balabe bwetunula n'essimu twagala kukozesa simu kika ki. Byeyogedde bitakkiriziganya nabyo yatugambye mu kala ya bbulu FDC. Okay. Nti abantu almost buli party badde ne Lord Mayor ng'agamba nti yengeri gye yali kukolako fine art wal color primary colors ziri 7 zibeera mu rainbow zino endala ebeera bulunga bulu ow'amazzi olwatwafu kati electoral commission omulimu gwetwadde ate gwa kugisomesa kala naye tugukoze bulungi mu bbaluwa. Okay. Naye tugamba nti ekibiina erinnya likiina lifaanana erya People Power Front. Nikigamba naye si gwe wawandiisa DP n'owandiisa ne SDP n'owandiisa ne PPP. Kati tubizeemu tumanye ebyo bijja kutwala akaseera katono. Omulimu gw'amaanyi gujja kuba gwa kukuŋŋaanya mikono. Buli muwagizi wa PFF tetugenda kudda mabega. Ekyo njagala buli omu mu mutwe kimubeeremu. Okay. Nti naye olw'okuba manyi mwagala tubiwandiisize ku supiidi abamu balabanga pati abateeka okufuluma mu electoral commission nga tugimaze ogiwandiisa bikyatwalayo kaakadde. Okay. Electoral commission tugihandolinga bulungi. Mulimu n'emitima emibi abajaganya nti Kikonyogo agambye nti mwabikola mu mutima mubi y'ensonga lwaki birimu emivuyo. Kikonyogo yaani mwogezi wa FDC Naginankumbi. Kati oba munyambe omutima omubi bagulaba batya. Mulimu nze kati besiddamu nga abantu bajja kunyiigira kati oyo ku lukalala naye kwali mu nsonyi bwe sijja muddamu. Okay. Tonyambye balaba batya omutima omubi. Ati bebe tate sinzi mwogezi waabwe. Toyanziza ampuliriza eddakiika ziri 19 zimaze okutakusaawa 2 ey'akawungezi ka leero. Tugenda kutunulira ku nsonga 2. Waliwo ensonga y'ebibuga ebirala ebyali byayisibwa bigenda okutandika okukola omwaka ogujja nga minisita bwe yategeezezza. So nga tugenda kutunulako ne ku nsonga z'enkulaakulana nga zeetabiseemu n'ebbanja ly'eggwanga lino oba amabanja ga Uganda. Ebibuga ebirala 5 ebyayisibwa Parliament gye buvuddeko okuli Wakiso, Ntebe, Nakasongola, Moroto ne Kabaale bitandika okukola ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka ogujja okusinziira ku minisita Kasaija yabadde mu National Budget Conference wali e Munyonyo naga nti abakulira ebitundu ebyo batandika okuteekateeka n'embalirira ezinaakwata ebibuga ebyo mu kulonda mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Kinajjukira nti waliwo ebibuga 10 ebyasooka okuyisibwa era ebikola ebyakakasibwa omuli Soroti, Gulu, Arua, Hoima, Fort Portal, Mbarara, Masaka, Jinja, Mbale nerira bino nno byatandika okukola mu mwaka ogwa 2021 era bw'ogattamu kati ne bino byebuga 15 bw'ogattako Kampala ne tubeera n'ebibuga ebiri ku mutendero gwa City bigenda kubeera 16 biramba. Abantu bangi balina endowooza ez'enjawulo ku bibuga bino ne bwe ntandikirako Honorable Semuju. Entebe eri mu Wakiso era okufuula Wakiso ekibuga kitegeeza n'Entebe oba omuzingiddemu so nga ate mu nteekateeka empya oba yafulumiziddwa Wakiso agenda kubeera kibuga nga ne Entebe nakyo kibuga ku mutendero gwa City. Bangi beebuuza nti lwaki kino kizebwa ekiti mulimu byabufuzi lwaki omukisa gwa City teguweereddwa ekitundu ekirala mu bibuga ebiri mu Buganda oba Mubende oba Mityano oba Mukono n'atabeera Ntebe atali munda mu Wakiso okubyawula. Namwe kujja kunsonyiwako nambuleka akantu kamu katono kanyingize mu ekyo. Ntera nnyo okukyogera wano ku CBS nti olumu ensonga entono tuziwa obudde bungi ate ensonga ennene ne tuziwa obuntu obutono. Omusajja kitugamba ndi mu kawulo ka muntu. Kizibu ky'Abafirika they marginalize central issues and centralize marginal issues. Nzija ku kino sinaakutenguwa. Nyinayo nabadde ku mukutu ogumu ne mbategeeza ensi wano ku CBS wano tumukunde we yali
bwe yavaawo ne bamusiba emyaka 4 mu 2005. Ebimu ku byayogera tumukunde omulundi ogwo yali aweereza mu magye naye ng'agamba nti Mwai Museveni talina kukyusa constitution alemere mu buyinza. Henry tumukunde kati Lieutenant General biseera ebyo yali ndowooza brigadier. Naye ekigambo kyayogera kyali ekikulu yagamba nti Kamuzu Bande yakulemberanga Malawi bwe yakaddiwa ennyo yatuuka ekiseera nga muganzi we Kazamira n'omuko be bakulembera Malawi naye nga bantu balowooza nti Kamuzu Bande yakulembera. Mwami Museveni omwezi guno bangaye 15 mu butongole aweze emyaka 8 mu butongole kuba yagala tamanyire bamuzaala n'agamba era omulaba nga ajaganya birthday abawalabe be baga nti kati tukuwadde luno olunaku lw'oba ojaganyanga. Naye katono kendeeta nyingire mu kino mu cabinet 2 cabinet yali ntebe kati Museveni lwajja okukulembera okukubiriza cabinet atuula wano ne Kabiitewe Janet nakirabanga Masake yebwala wabanga headmaster musajja oyo nali mwagala bwe mwagenanga okusaba ebifo mutabaniranga nti wamma Anti Sophie Yosoko yonsa abalongo nga mu office atulamu ne Anti Sophie kati ne Museveni atula ne Anti Kataha walo ne bakubiriza cabinet ne basalawo ebyeggwanga bwe biba byamagye mutabani yabisalawo. Kati ate waawe wabaluseeyo olutalo lw'omutabani n'omuko lwa Bwogo ne Muhoozi Kayine Rugaba. Ntandikidde ku ekyo for a reason. Ebintu ebyo nsaba Lumulame kamanyi biyinza okuba nga si byangu nnyo byakubaganyako birowoozo ku maleediyo. Mutuweeyo kaakadde tulingize abantu Uganda gyeraga. Zimbabwe eyo gye baali ne Grace yatuukako nga Mugabe akaddiye yewasize omukyalo omuto naye nga Grace yafuga kyobola Mnangagwa kati president yaddukako n'agenda ne South Africa nga Grace amuli bubi. Kati wano Museveni yadde ekyankwanzi bwe yatuuse n'agamba n'ensonga ze zaawaka n'agamba maama gira okubiriza naye nga baakubiriza mwe muli ne basupervisor be prime minister atudde wali ne vice president sijja kukiddamu olwala baali mu cabinet Lwamirama bwe yayimirira okwogera omukyala n'amugamba shut up akazindalo bakakwata babiri wano mu maaso bwaba we bakalubidde ne baga nti gende wasala eggulu yajja bimalira eyo nsongezo nkulu kati okuliza ku kino nsaba okwatiremu tukomewo omulundi gumu tusimbulire ddala wano FM ezo manyi muzitya ampuliriza oli komando so dakiika 29 nga tugenda okusimbulira ddala kankujjukizirimu abatabula properties limited company etunda mayumba n'ettaka eri ebyapa ate nga bya bwannannyini balina estate nnyingi omuli Ganda estate miliyoni ziri 7.6 balina Bukalango miliyoni 2.25 Luwonga milioni 15.18 Nkowe milioni 18.25 Namusera milioni 3.4 Chikando milioni 15.18 Bombo milioni 15.17 Katende milioni 13.15 Amasanyereze n'amazzi webiri ebbeeyi ejja mu nsawo yatenga ya kibanja mpola genda wekwate plotio wali enasana ku masitoowa wajja okubasanga okumanya ebisinga obakubire ku noti 7 noti emu Lwenda anamubiri noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 nnya mukaaga nnya ofuidde omuddo n'ebiganyi kozesa Weedmaster inaatawunyikamu mu kulwanyisa omuddo gwonna kalubere lumbugu lusenku oba kalanda lugo Weedmaster talaba ku muddo gwonna mu nnimiro yo olunofuna amakungula ag'omuyiika lwaki okozesa ebirala nga waliwo Weedmaster atalaba ku muddo gwonna era nga badde okumala emyaka egisukka mu 5 ng'abalimi bamwesiga gula Weedmaster okuva mu batunzi b'eddagala eri ebirime abeesigika olwotandike olugendo lwo lw'amakungula ag'omuyiika ebisinga bakubire ku nnamba etali yakusasulira eri noti 8 noti bisatu 8 noti 8 noti bisatu 8 Weedmaster akolebwa aba bukola chemical industries nekutegeeza nti MTN kugamba nti nyweza obumu n'abantu bo bakuleetedde bani ezongera okukukumira wamu n'abantu bo omuli eddakiika 13 ne GB 15 eza data awono ne muzigaba n'abantu 5 ne muziwawanya ebintu ne bitambula MTN kugamba nti genda mu simu yo nyiga *10 *2 hash *10 *2 hash oba okosema MTN app olwo ogule bando ensonga zitambule bulungi MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission enkola n'obukwakulizo bugobererwa kankujjukizirumu n'abalulyan Air Cargo bakugu mu kutikka emigugu
okuva e China, Turkey ne Dubai. Eja group eginese kinomu bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda. Bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula. Bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe, okwonga kw'ossa okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufunira invitation letter era basobola okukuguliza tiketi. Balina n'abakuvunira oluchina ng'ogenze mu katale, baweereza ssente eri oyo ng'oyagala okugulako ebintu ku bwereere. Kati n'omusuubuzi beeyune onyumirwa empeereza yaabwe tasangika. Bali ku BBC Building, room N212, opposite Bank of Africa, Nabugabo Street. Essimu eri nooti 7 nooti 152 331 oba nooti 762 799 885. Honorable Ssemujju kyabadde kikola amakulu okwawula Wakiso abeere site Ntebe abeere site ng'asokoddwa mu Wakiso mu kifo ky'okuwa ekibuga ekirala omukisa ogw'okuba site mu Buganda. Kati nze mbadde ku mikolo mingi mu constituency. Emikolo egy'Abakatuliki nga basalawo nti kati eno kyaki efuuke parish. Bw'ojja waffe mu constituency ng'ogyeko eno Namugongo, bweyogerere yabeeranga parish mu Kereziya nga kyaki eziri ekireka nnyingi zigwa wansi wa bweyogerere. Lumu tuba tuli Kamuli, tuba tuli ekireka eno kireka C Archbishop Kati Mugenzi ng'atongoza kyaki ye kireka C okufuuka parish ey'ekireka C. Kamuli naye bakagitongoza. Ne mugamba era gwe njagadde okutandikira nga ab'e Kamuli lumu bayogerako Kamuli St. Gonzaga kyaki nene naye nga baga nti naakufuna bisaanyizo bigifuula parishi. Ne mbagamba naye kati mmwe temutuuse kwesimbawo mukulembera eggwanga. Ffe district oba etuuse oba tetuuse, Museveni akeera ku nkya ng'aga nti kati gw'oli district. Ne site bwe zityo. Era osanga mu nkola eya kyaki nga n'obuyigirize bw'omuntu ateekwa okukulembera parishi ne ssente zeefuna nga waliwo ebisaanyizo ebimanyikiddwa ne bw'oba owaayo okusaba ofuuke parish ove kusaba parish nga bakubuulira nti ebisaanyizo bino kubulako kino. Site ezi zino zaagenda okufuuka nga njagala kulowooza kubanga ekiteeso ekiziteekawo kyaleetebwa Tom Butime ng'ebiseera ebyo minisita wa local government kati kwaddako Rafael Magezi. Ku list kwaliko ndala kwafulumirako n'endala kiri kiwabuuziza Ntebe Wakiso. Naye waffe gyenzaalwa e Buddu Masaka nayo neeyongerwako. Kati bwe zaatuka mu Parliament ne batandika kuzigabana ng'ebintu ebirala bigabanibwa. Lumu baali bateekawo municipalities nali sinayingira Parliament. Janet Museveni yali MP wa Rohama. Ebiseera ebyo Rohama ng'erimu n'ekawuga k'Entungamo n'agaana naye bakateekeko. Pamini wenjibeddemu nga bateekawo Kira municipality. Eyali Speaker Rebecca Kadaga n'abuuza nti municipality za Busoga zo ziriwa. Ne bateekako Kamuli ne bateekako ne Bugiri. Moroto municipality y'emu ku ezo enkulu ebadde mu kubala kuli okwagwa okwa 2014 ng'erina abantu 1,200. Ntungamo ng'erina 1,100. Okay. Era ng'akiikirira awo abantu afuna obululu 3,000. Obwo nze mufuna ku kyalo Bukasa Jembe okuba katuli mu bantu 500,000 be bantu abali ekira n'okusoba. Okay. Kati ne cities zino ziteekawo tezasinzirwa nnyo ku busobozi bwa kiringanga wala ne district byo zateekebwawo. Mukulu wange Muhammad Katerega yali chairman we Bukoma Nsimbi namukyalirako. Naye nga Bukoma Nsimbi tevaamu musolo gwenkana kireka. Naye nga yo district erina n'abagishiikirira constituency kati ziri 2 n'omukyala. Kati olw'okuba mu Uganda teriiwo bisaanyizo ojja kusanga maybe lw'ensonga nti ennyo kyogera si mutima mubi. Mukyala wa Museveni yakoma mu siniya ya 3.
najje Makerere nga tayise kujjayo yakulira ebyenjigiriza. Ompulira? Nkuwulira. Ndaba osiriikiridde. Mukyala wa Museveni yakoma mu senior 3. Najje Makerere ne bamuwa eddiguli kubanga bbaawe yafuga eggwanga. Kati yakoma ku ekyo. Bwina y'enomulina. Twafuluma mu mwaka gumu January 1999. Nga nze mfulumye mu mawulire nga mukyala wa Museveni mbu afunye eddiguli mu busomesa. Okay. Muyina ne bw'oyagala fayiro njikuwa. Kati tuyinza kwewunya nsi eri mu bintu ebyo nti akulira ebyenjigiriza wa senior 3 ne cabinet lumu obuze okitiibwa Mpuuga bali mu appointments committee bwe bamubuuza yogere ku buyigirize bwe yababuulira struggle nga Amini bwe yaliwo ntasobola kusoma Amini no ebyenjigiriza yafuuka mboozi. So byenjogera mbyogera nga si binamu kumagamaga. So zino cities ezaateekebwawo mbaddeko ne munamuli omugwe ngambye olwaleero nimuganja otandikire ku yeggulu. City eyeggulu mu budget eno gye twayisizza baagiwadde biliyoni 25. Biliyoni. Biliyoni 18 misaala. Biliyoni 6 gulira be bawadde misaala mafuta semina naki. Nga esigazaawo miliyoni 6 zezo gikulaakulanya. Naye Museveni yajja n'ayigira abantu amagezi. Bwe muba mukayana nga gamba wadde district. Era ng'osangayo abantu olulimi lwe baaweranga mu district nga bagamba we are bringing services nearer to the people. Ekibaweeseza district tuleete obuweereza bwa gavumenti awo kumpi nammwe. Nalye Napaaka district eri wakati wa Katakwi ne Moroto. Nga district headquarter eri mu nsiko. Simanyi wakati weeyongerako. Bayina emmotoka eya DPC, eya KAO, eya RDC, eya district chairman naki. Naye mu district muli yadde kagaali katwala mulwadde mu ddwaliro. Ewaffe e Lwengo district ngetandika ebiseera ebiwaliyo Mutabaazi nga ye chairman. Namusanga mu parliament aze kusonda ssente za kuzimba district weenaatuula. Kati district eri mu kusonda ssente weenaatuula yejja okuleetera service nga naye kyazeetaaga. Kati zino city tezaateekebwawo nti zirinako fomera zirinako n'amakulu. Wabula Museveni Ntebe olw'okuba waatuula kati aga nti awo wakulu oteekewo district. Teke Nakasongola, tuteeke Kampala. E Nigeria ekibuga kyabwe ekikulu yabeeranga Lagos. Bwe kituukanga Kampala bw'ogiraba nga jaamu ayitidde ebintu byesibye. Ne bagaa tugenda Abuja tuteekeyo ekibuga. Ne bakwata ssente ne bagenda bazimba. Era Abuja yonooneseemu kati naye yali agigenzeemu wagirabira ddala nga kibuga. Okay. Tanzania yagamba nti Dar es Salaam efunze. Ekibuga tugende tukitwale e Dodoma we wakati w'ensi naki. Nga bakunnyonnyola naki lwaki baagala ekyo kibeere. Ne wano tebiriimu ku floor ya parliament. Omubaka wa parliament nze njukira nga nkyali munnamawulire Museveni tuma federal n'aga bateekewo regional government. Nti naye Buganda is deemed nti yo already regional government. Abalala bali baga nti bamanyi federal. Bonna bagambira awo naffe tuwa abalango nalaba Ben Wacha nga bagenze mu kakuukulu baga nti Nerango should be deemed. Kati bifuuka nga byagabananga okubagamba nti muli city kyekyoka kye mufunyeemu. Okay. Naye nga city teyina buweereza bwegenda baleetera. Wawulire Masaka Namayanja gyali mwannyinaze nga afuuse meya wa city. Nga babuuza tuyina headquarter emu ebikola tuyina byebimu. City yebitwala oba district nkadde yebitwala. Kakati ekyo Museveni yakiyingiza mu mitwe gy'abantu nti city kuba kati Wakiso bwefuuka city egenda kufuna ki. Enguudo eziri mu kole wano Kampala Metropolitan saawa zino twewoze ssente za World Bank miliyoni za dola zisuka olukaaga. Zitandika okukola enguudo mu Kampala ate nga World Bank ye yawandiika ekiwandiiko ng'ega nti enguudo zino katubawole ssente muzikole kubanga traffic mu Kampala bwakendeerako atajja mu bitundu bya Wakiso ne katubawole ssente ne zino enguudo. Sinti gavumenti yagenda ne ganja yalakola nguudo zino mu mpole bagibuulira bubuulizi no gavumenti neebafu. Kati olwaleero ky'obuuza ekya city bw'osoma ripooti ya komiti ya parliament ya local government ne public service
nga minisita agamba nti bampeeyo biliyoni emu nsobole okukola preparatory work ebitandikirwako site zino ezasigaddeyo 5 zidde mu nkola ninga gavumenti sente tezimuwadde tezirina site buli gye ziri bwe zaali bwe ziri kati ekyo Museveni kyeyakugukamu bw'ajja mu kitundu ng'abagamba wadde constituency ng'embutu zivuga mbawadde district ng'embutu zivuga mbawadde site kati nawulya n'abe waffe nansonyi w'abeekira ng'aga ndi kati naffe twagala site wakira oba Namugongo site Wafula Ogutu njala kufundikira Wafula Ogutu yampa omulimu nga nakavema kere mmonita yali mukwano gwa Museveni baali bonna mu Furonasa nga bagoba Idi Amin nga Museveni yakawamba Wafula yagenda namukyalira Wafula ng'agamba Museveni bateekewo district y'e Busoga abantu abatamanyiye ebitundu ebyo ebya Busoga biringa ebya Buganda ogenda ng'e Bugi nosanga wali abasaami abangi okusinga n'Abasoga n'ekitundu kiri mu Busoga nga bona gyekabula nosanga nga Abaganda bamanyikiddwa nga Abaganda mulimu n'aba tribes endala Museveni n'agamba Wafula nti bwe naateekawo district y'e Bugi ejja kwonoona ebyobufuzi byange Abasoga bajja kunyigira kakati Museveni n'agamba teyagala kuteekawo district y'e Sembabule kubanga erimu abantu aboogera Olunyankole n'abalaalo bangi okusinga mu mbala ya Museveni Abaganda Wafula n'amubuuza tekikwonoonera byabufuzi byo Museveni n'amuddamu n'amugamba nti where is Buganda is in Busiro here and Kyaddondo eniwateriyo Buganda eyo mentality gyatandika nayo mu ntandikwa nikyo nkireetedde tugenda okulambula district ezo ng'ogyeko Sembabule Bugiri nga beetaaga eddwaliro tebalirina beetaaga amasomero ga sekendule ag'omulembe tebagalina ne balina district kati Museveni alina omutima ogw'aba communist ba Marxist munamwe n'abaterawo ekifaananyi nti muganyulwamu mwetabye mu Uganda mwinamu kyamaanyi nnyo bakiteekawo nnyo Abarasha buli omu ne bateekamu weyo tunijeko North Korea n'olaba no ba Kim Jong-un akuŋŋaanyiza abantu ku parade bakaaba n'amaziga president ayogerako eri eggwanga bali eri bakulukusa amaziga Uganda bakulukusa amaziga nti bakuba bamwagala nnyo naye abakulembeze ababi asobola okusiriwaza abantu nga ne bw'abakola ekintu nga kibi mulabanga abakoze ekirungi kyabo kye bakola North Korea kati Museveni kyakola Bannayuganda n'abawa district n'agenda ng'azituuma amannya gwe Sembabule gwe Buvuma gwe gundi abantu embutu ne zivuga n'asindikayo ba RDC nga lino essajja eryali lyeyambula liryekwata kamera nga lyeyambula lino essajja oba balisindise kati Gomba bisajja bye byawe emirimu ne bijja eyo kati mmwe abasigadde wansi obulamu nze naliko Kasese bakyatwalira abantu mu stretcher nabuuza nga abantu Kahindo Tafiire waaberedde minisita wa local government nga takkiriza kusala mu Bushenyi ine ngamba ono omusajja nga ate yakulira local government abeera atya nga awakanya ekyokusalamu ekitundu kyekifune district ennyingi naye ng'asala mu byabala ate babisalamu ne basanyuka kati so zino si tez'obuuza sente ezizitambuza teziriiwo naye gafuuka manya nti kati Ntebe site kati Wakiso site zino z'obuuze na lwaki tebazitaddemu Mubende nkuba twandiga nti bandyawudde Mubende oba Mityano baani kyekimu si kati ekira tuyina abantu population basinga Luweero district abantu abali Luweero njigezaako era abaka ba parliament ozanga 6 tukyakiikirirwa mu Kampala muno Kampala ina abantu miliyoni ziri 3 ena umani MP omu Karamoja teina hafu y'abantu abali mu Kampala ena ba MPs 17 oba mpuliriza Karamoja na MPs 17 Kampala ina district 17 kati na so kati ebyo Museveni abireetawo ne biyingira ku mitwe gy'abantu ne balaba nga kikulu kinzizayo ku kiri kye natandise nakyo Museveni yayita Abanyankole abali mu parliament nga bakulembera ozina ne bagende wuwe na sijabiddamu yemabega n'abagamba bayise kubayigiriza byabufuzi kati bano abali wane waffe wanadala mu Buganda wano abatamanyi byabufuzi oli omusanga ng'ekimwepisa is a very small matter naye nga yeepika obudde ne buziba nkugambye Museveni atuula mu cabinet aba avaawo n'akataaha kubirizaamu aba akomayo kawungezi n'akomonerwa bwogo buba buziba muhozi Kainerugaba n'ayingira buba bukya n'agamba mugende mulabe sale eggulu
kati bw'obeera wano ebyo nga mutwe gwo tebikuyingiramu kumanya eggwanga bwe litambula era nze mulimu embiro kane nga nti naye mu nsi bwe tuwangaalira ebintu biraba kyekibu oba nedda ensi baagiwamba completely wagenza okulaba oba olabye mwana oba olabye maama njukirako wano maama wasigirinya ng'alaajana agamba omwana wange avudde ndi mukomera maama Kataha nyamba era nabuuza no ku CBS Kataha kati ekifu justice andi batuga Segirinya ali mu kooti asobola okwogera ne bawulira ayogera nani n'abalamuzi ndowooza kati era waliwo omuntu nga yali ye nga tategeera ng'alowooza ddala Segirinya kitongole kiramuzi kye kyamusibira bagenda omutta era bebamuta kati ebyo tulina okutegeera eggwanga lye tulimu twawambibwa tufugibwa ku mudumo gwa mundu famire emu kati mwe mubatawanya nga mubawaganira nga babaga tubawadde district embutu nga zivuga teka tubawadde city embutu nga zivuga anajanga umane mpi wa city nga bagabankenderezaako ng'ajaganya ebintu ebikulu bye tulina okusaako nyesira ensi bagitutwalako Museveni buli mwaka awerera abaana 2,208 nga ina scholarship gye yakweka mu State House 2,208 ne mu budget mwe bali 23 billion ziwerera abantu waliwo amanyi butya bwe bagendayo komiti ziraja ndi banange waleta UPE noleta secondary USE lwaki ne bano tobagatta kuno 12 Museveni yatandikawo amasomero nagaako mundu gumu mu parliament bali wantadde ku pressure ekanyareru ye wa balubongo yaje basomera ekanyareru abaana basomera bwere Museveni asasula fees nasasula n'abasomesa nawerera target ye yali nti ekiseera kigenda kutuuka bakufuge nga toyina nawe wekyusiza abakufuga nga abantu beba moboli yakoma mu senior 3 nga bamugagwa okulira kino so nolwekyo bino site ani byakutumalira biseera kuleta kamwenyu eri bantu kuleta kamwenyu era obasanga go banawo obwara sisi nga agolodde musanyufu nnyo balese site bamwaddemu obwara sisi Museveni kyagamba abanyankole nti bwe nonda jeje odongo nga ame kamanda mulowooza nti yame kamanda naye itesotela ekipanafaнаria jeje bwavaayo ne bakuba saluti ne balaba jipu ne bagaa tuli mu buyinza naagabwe nalonda kazi we speciosa mulowooza nti vice president but the women the basoga the catholic bona bali awo basanyuse baga ndi vice president gwe tuyina nagamba nga sekandi kiwano kuwafu we Masaka nga tasobola yadde okuwa dereva omulimo mu government naye ng'osanga yawaga nti namba 2 mu government ya Uganda musajja muganda we Masaka kakati bino bye district tebyawukana na kwata sekandi ne bamuwa wa vice president omulaba nga awena kimufunyemu naye nga teriyo kati ne city bagibawa nga teriiko budget abantu kye beetaaga ab'entebe olwaleero they need a budget kubanga nebibuga bino balajana nti basigala ku budget ziri eza municipal tebikyukanga naye kyo bali wasubira nti tekigenda kuba kyo badunyonyola bwobunzikizo ekikonkuludinga nakyo budget ya Uganda ey'omwaka ogujja ya 770 trillion nizo zibeera billion kasanvu mu bibiri 72 trillion tugenda kusolooza mu musolo projection ekirowoozibwa ntujja kusolooza omusolo gwa trillion 32 kitegeeza nti trillion 4 zakwewola kyogambe kya Kasayija minister we Omubeezi Musaasizi yajja mu parliament n'atugamba nti sente ze twewola ebweru wa Uganda eziri dollar rated abatuwola mu dollar kati twewolera ku 10% n'atugamba n'olwekyo tetukyasobola kwewola bweru sente zifuuse nga abeewola ku manerenda wano buli omu yeekwate kati Museveni bw'afulumya budget era osangayo omuntu asanyuka nti budget ya Uganda yeeyongedde kiringa nga bw'ogenda okukola embaga Lameka ng'olina million 2 n'okola budget ya million 10 olinaga nti embaga mawuuno tebangawo ogenda okukana ngo million osobodde kuŋŋanya 3 naye yalaba wali ng'okoze budget ya million 10 baga embaga ya Lameka ejja kumenya n'ebitooke Museveni kyakola abantu yatusoma emitwe gyaffe ng'ebintu ebitondo bye tumalako ebiseera ebintu ebinene tabimalako biseera gwe buuza budget bukyanga tandika okusolooza omusolo tetusukangako trillion 23 ze billion 12 yakwetedde budget ya billion kasanvu mu bibiri era omuntu bw'amanga nti Uganda ekulaakulana tugenda maaso ampuliriza katuwumulemu tukomawo mpulirize mantu sokulida dakiika zibulayo nno 3 zokka tuyingire mu ssaawa 2 ez'ekiro kya leero
onalibo bagala ndowooza bimukuttemu naye katukyabalinda tulabe. Nenjagala kujjukiza nti sabbuuni yekkago ino okukozesa omuti egulidde erinnya ennaku zino ye Jama whitewashing bar soap. Atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo, alina kawuwa kalungi ate nga tagwerera mangu. Jama whitewashing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi ensangi zino mu ggwanga mu Uganda muno, atagula ssente ntono bw'ogerageranya ne sabbuuni mulala ali ku katale ebbeeyi ye yesoboka. Ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddemu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap. Ali mu bikanga Lanzo bubble blueberry, Lanzo vanilla spowberry, Lanzo ice cream menthol, Lanzo antibacterial. Sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa mu maduuka gonna okwetula eggwanga. Genda mu supermarket na buli wamu, oyinza n'okugenda mu kikuubo. Banafu abakya Enterprises bamutuusizza mu bungi era igwe weekwata ogenda kutereeza obulamu bwo n'olususulo. Pronto Flex Bureau yineza okukuwonya ennaku kati gwe omusuubuzi oba gwateekateeka okutambula olugendo, genda ku Pronto Flex Bureau bakuguze Flex ku bbeeyi ennungi, bakuwonye ebicupuli abayaye nga bangi ku katale. Oyagala kuweereza ssente bunaayira oba osuubira okufuna ssente okuva ebweru w'eggwanga, oyine Pronto Flex Bureau kijja kuba kiwedde. Pronto Flex Bureau basangibwa ku Kabana Complex Kawuku Ngodda Entebbe okulira National Bank. Simu kubakubira erina 758 453 589 oba 772 453 589. Nekujjukizza mu Finance Trust Bank gw'omukyala aliko omulimu gw'otandise bakuleetedde ssente ez'okukuula Trust Grow Women's Loans bazikuula ku magoba ga bitundu 10 n'obutundu 5 ku buli 100 omala nazo emyaka 2 miramba ng'ozikozesa ate nno bakuula okuva ku zeweetaga okutuuka ku bukadde 100,200. Genda no ku ttabi lyonna erya Finance Trust Bank bakuwa ensimbi zino osobole okusitula bizinensi yo. Bakubire ku simu etali yakusasulira eri nooti 8 335 noti 8 335 Finance Trust Bank erungamizibwa Banka ya Uganda enkulu, ensimbi zikumewo kitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bubeera 10. Honorable Richard Rumu, bwe tutunulira embeera nga bweri kati nti ebibuga 10 ebyasooka okutongozebwa mu 2021 ebibuga ebyo 10 n'okutuusa kati emirimu gikyekutte, bali ku budget ziri eza municipal nga bwe bali balajana n'abakozi tebalina bulungi nga bwe bagwanidde. Ate ebibuga ebipya bizze ne mu mbeera eyo mbadde njogerako ne ssente bwa district ya Wakiso Governor Matya Lwanga Bwanika n'abamu ku balala ate nga bo basanyufu nnyo bagamba nti bino ebibuga ebizze kakati enteekateeka yaffe namutayiika egenda kwongera okuteekebwa mu nkola n'okutuusa obuweereza obw'omuggunda eri abantu. Okyogerako ki kino? Kakati ebintu bya Uganda byewuunyisa. Example jengendo okuwa eri Kenya. Kenya waliyo cities nazo. Naye bw'ozigendamu n'olaba ne cities ezaffe ng'ogyeko Nairobi, weewuunya lwaki cities ezimu bazifudde city oba cities. Kakati kifaanana ng'omuntu nga n'akuwa emmere n'abega bulungi ettooke eriboobedde nga mulimu enva zigasse wamu zonna n'azikenenulamu n'ebifi by'ennyama n'akuwa emmere eyo. Ate n'atuula wali alabe engeri gy'ogenda ogiryamu ettooke nga kusigaddeko kawoowo kamba nga kuli kati kyekiri mu cities zino empya. Kubanga nze nina ekirowoozo nti government deliberately yagaana okukola byeyina okukola. Kati okugeza wano mu Wakiso sirabangako kibuga nga kijjudde enfuufu, kwegamba nga buli wooyita nfuufu nsa. Sirabangako kibuga kitalina plan. Kakati Wakiso simawo beeri ku pulaani ki balina simanyi master plan bagisa sigimanyi abe Wakiso. Honorable Rumu, Kampala yasasula ab'Ebungereza miliyoni za $8 ne bafulumya pulaani nga bagamba etekwa kutandikira na kusalawo. Mwagala kibuga nga kiina Lake Victoria as its front view oba si ekyo mu kisengule mu kitwale ebuyikwe. Olwamala okusasula miliyoni za $9 ne tutandika okuimplementinga no plan. Eyo plan etebeerangako implemented. Naye naliko nabe Wakiso nga bagamba nti Wakiso balina master plan kubakolera emirimu nga district nga mulimo ki omanyi history atuyamba nnyo okumanya gye tuva ne gye tulaga. Kakati nze mbadde mbaweeri analogy naye ngenda kuddayo ku district
Honorable Honorable Semujuja ayogeddeko na park nafuna omukisa n'engendayo kati bwe twaweta nze nali ndowooza oba tuliwa nga tugenze mu nsiko mogera ku kitebe ne bagaa nti atugenda ku district ne tweyongererayo ddala ne tugenda mu nsiko waliyo obutiititi wano bandiziyise Busaka kwegamba nga district eri mu Kasaka naye bwe baŋŋamba okwogera ne mbabuuza nti mwafuna kirowoozo ki okuteeka district headquarters wano eri teri muntu wano kwega obeera nga ali mu ddungu ne bagaa nti bwe baba wa district balina okusalawo mangu nnyo we bateeka district nga bagisala ku Moroto ndowooza kakati awo we baafuna kati ne mbabuuza emirimu abantu basulawa ne bagamba olina okugenda oba Matanyi oba ki some miles awe yewali ku bantu ne Obote yazimbayo eddwaliro ng'ate omala kuvuga miles ndowooza nga oba 2 otuukeyo kati ne tufulumako ebweru kubanga twali ku bya climate change naye ng'olengera abantu nga 10 bali eyo batambulira eyo wala kubanga eri wali flat naye nga bo bali mu district ne tulaba population yaabwe actually abantu b'enkiikirira bangi okusinga Napaaka beerina district kubanga nkiikirira abantu 8,000 plus ono Ssemujju Kabaka yakiikirira kumpi district zeeyo zonna naye bayina district bayina ababaka bayina emmotoka eno buli mmotoka efa babaweereza mpya bwefa omupiira ebeera awo kubanga baba tebalina budget ekola mupiira ogwo nibiirira ddala ogenda okusanga zonna zitudde awo kakati ebyo byenjogera na wano webiri nze nasooka kubeera kansala Emityana naye loole yafa loole zino tipa nefa mu engine ekintu nga kyetaaga million 12 eya district kubanga twali twagijja mu Bende nga basalako loole eyo yabeerawo nevunda paka lwe bagitunda nga million 12 kyekizibu kakati kiki kyenjagala okutuukako nti okwogera obwogeza ekintu nti nkuwadde saati naye nga mu butuufu si saati nti osobola n'ojjambala omuntu obanga atalina kyamuyambye kubanga bagamba nti tusembeza obuweereza kati kasookedde nga babusembeza bwatuuka kiki lwaki bwalemera mu kkubo kati batutte cities buli wamu bagenda kuyitawo city simanyi bwali otuuseeko e Moroto naye mmanyi Ssemujju yali atuuseeko e Moroto nga byemuketa nakuzimbayo batuwanga ettaala y'ekirawuli ogenda mu hoteeri kati ndowooza omanye ebintu bigenze bikyuka nnyo mu Uganda ne connotation y'ebigambo yennyini bagikyusizza olumu nagendako ku primary school ne bantwala mu library ne bagamba ogenda mu library kati nze ne ndowooza nti tugenda mu room omuli ebitabo tegeke nga bukyalinga baggulawo awo kakabada ne bala library ye mpozi nga kati oluzungu mwalikyusizza eno tesobola kuba library nti eno nga bawandiseeko n'akagambo nti library kati omwana ono akitegeera atya kati kyekimu ne cities nti ogenda mu katawuni akatalina pulaani yonna nga katawuni kuba Moroto katawuni katono actually singa BMK teyazimbayo woteeri ndowooza singa tebalina honali bulumu amateeka ga lambulula n'okulungamya ensalamu y'ebitundu tugeze bw'otunula ku mateeka galungamya ti tawuni kansi nebanga n'abantu 2,200 munisipaali enebanga n'abantu 10,000 site enebanga n'abantu 50,000 kati singa kira municipality ndowooza yafuuka dda city amateeka go bwe galamula amateeka ga wano baagavaako kyetuga nti bijja ne biyita ewammwe mu paaliyamenti kubanga nani minisita Kasajja yabadde agamba yagamba nti ebibuga ebyayisibwa paaliyamenti ebadde bitannaba kutandika kukola ebitaano bijja kutandika mu mwaka gw'ensimbi ogujja biyita wammwe njagala nkubulira ekintu kimu ate mwe bageetikipa Kaguta Yoweri Museveni yawamba Uganda yonna
talina katundu kaatawamba ne parliament nagiwambiramu ate parliament olaba akomyawo budget nga twagimaze ne bagikyusa kakati buli wamu wawambe buli wantu n'olwekyo ababaka ba parliament bano nabo muyinza obbateekako ekibuli naye nabo bali mu kusoberwa tebamanyidde ddala bakole ki ekiddako era awo ku parliament awo wenasookera okulaba omubaka naga nti nze nninda kye baŋŋamba nga mubaka nze nninda yalinda kye banaamugamba kyajja okukola kakati era ne mutunulira nenga kati abantu bono wano basindiseewo waaki lwaki tebamuleseeyo ne bamulagira ng'ali yeeri najja n'akola ekyo ng'ali mu parliament bamaze omulonda naye alinda kye banaamugamba ekyo kitegeeza tebakuwambye mubiri n'obwongo babutwaliddeko era kyentera ogamba bannange betubeera nabo tinze njagala nnyo byonna babiwambe waakiri naye obwongo bwo babundekere mbeere nga ntambula nabo kati omuntu ogambye nti mutabani wange musanyufu nnyo Dr. Bwanika agenti emirimu gigenda kutuuka ate mwagala nnyo naye musaasiddeko kubanga ate agenda kufunayo ennaku empya agenda gifuna atya kubanga agenda kusuubira nti emirimu kati gyonna gigenda kukola ki bamuwe emmere enva baziggyemu kati abantu bamutunulire bamugee Bwanika wali wano ng'osala amazina nti buli kimu kikoze eki kiwe kati kiki ekiganye nga talina ansa kubanga bw'oba toyina budget egenda kukola mirimu Honorable Ssemujju akugambye nti basobola okuwa 96 billion naye nga 90 billion za kusasula misolo kiba kitegeeza misaala osigaza 6 billion how are you going to operate oba stack nga ne battery y'emmotoka bw'eneefa tojja kusobola kubanga ebyokukola biyitirivu nnyo budget sente nki ntono teziriiwo waliwo ekintu ekiri mu Uganda twali tukyogera mu parliament awo nenkyewuunya nnyo ze sente zetusasula mu musolo mu Uganda ziringa 29 trillion kati ate ze batubanja ze tulina okusasula buli mwaka ziri 31 trillion 34 trillion kati neambe eggwanga lino muli mutima nali ntuddawo naye nga nina byendowooza naye nti ezandikuyimirizaawo zonna bazitutte osasula amabanja gewalya kati kiba kitegeeza oyina okunona ebbanja eddala osobole okutambula kati ekibuuzo kyange nga kiri wano nti kati eryo ebbanja lye tuba tunonye kubanga wano litususseeko ate eryo lye tuba tunonye lyo tugenda ddikola tutya kakati owulidde nti enguudo zino ez'omu Kampala Metropolitan. Is it how much? 600 million. Muza Uganda tuli mu trillion 2 obugwamu. Kati ate waliwo ne sente endala ze twewoleza okutambuza amasanyalaze era nazibuuzaako nankabirwa. 600 million. Ne sente ezo zonna US dollars. Ogenda noga nti ne sente zo twazeewola layini z'amasanyalaze ziri wandabe nga toziraba. Naye oli omusasuzi w'omusolo. Yakola ki akyasasula ate waliwo n'ekinyiiza ennyo nti asasula nga ne mu nnyumba ye tegaliimu n'olwekyo tuyina ebizibu ebyo nja kuwejazika nnyo ku Honorable Ssemujju byagambye. First of all ensi eno abantu bagifuula yakusaagasaagamu naddala abayogera olulimi luno lw'enjogera ebintu byawe byakusaagasaagamu bw'oyitayo mu tawuni zaffe bazanyazanyamu awo ne balabalaba omupiira ne bazanyazanya ku luddo ne banywa ku bbiya olulunaku ne luggwako ne balinda olulala ogenda okulanga owezezza emyaka 4 nga muli awo mu kusaaga n'olwekyo abantu balina okuva ku obusongasonga Katikkiro abuyita buntu katoole tukwate ku nsonga ennene tukwate mu katono ngenda kudda tusimbulire wano ampuliriza Imani Sokoli dakiika ziri 13 oli mu programu Kkiriza Bagaana Honorable Richard Lumo tuli naye ate ne Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda naye Honorable waliwo tukwatiddemu katono kati twebuuza ebibuuzo bingi nga bannayuganda kubanga parliament tugiraba nti waakiri be baliwo
abasobola okuziyizaamu ebintu ebijja ne balungamya nti tukulwe eggwanga twagala kino kubanga mumwetikka ebirowoozo by'abannayuganda. Ate tuge nti President Museveni yawamba nawambiramu ne Parliament buli kimu n'akiwamba era byayagala bisomoka ne bibayitako ne bijja into action. Kakati twebuza nti ababaka katuba tulonda baki bwe kibanga buli kimu kyawambibwa temukyana kimuziyiza. Si kusomoka nti biyitawo kati ffe kye tugezaako kukubirira oba okukubirira okumanya oli w'emityana kyebagamba nti kubirira wakiri kubirira eyinza obutayitawo bw'okubirira obulungi eyinza okuziyizibwa naye nga ensolo eyo naawe okimanyi bwejja ng'emazeeko oyinza okubirira neekuyitako oba neegenda naawe olaba ziwagula bitimba. N'olwekyo ababaka ba Parliament tukubirira wetugezaako ne tuleekaana ensolo ereme kuyitawo kati ate ogenda okuwulira nga gwe otunudde mu maaso g'ensolo oti ogenda okuwulira ng'eri ate bye baliko birala. Abantu baffe Katikkiro Charles Peter Mayiga singa abantu bateekako puroguramu ze zaakoze waakiri n'owulirako buli lunaku agezezzaako nnyo okubuulira abantu okukyusa obulamu naye ogenda okuddayo wansi abantu tebatera kuwulira nnyo bikulu tebatera naye Manchester City bagiyita bati waliwo ttiimu wano bagiyita Manchester United lwezanya buli muntu abeera ku radio atagirina agenda mu kibanda naye bwe wabeerawo ekyamakulu ennyo tojja basangayo bajja kubeera bweru. So kyeŋŋamba kiki ebyamakulu tubiwe nnyo amakulu kubanga byebyo ebitutwala mu maaso. Nzikiriza mali n'akantu kano nti cities zino zijja naye waliwo ekizibu ffe kye tulina wano mu Buganda. Bwe twali twogera mu Buganda caucus bino ebya PDM we byajjira abantu bano balina engeri gye batukuba omuzannyo batya abaliwo aba gavumenti abo wano tulina emiruka mitono era sente za PDM tufuna ntono naye Karamoja waliyo omuluka so linnya lyagwo nali ndikutte guli mu district ye Moroto I think nendoza gulina abantu nga 4 naye nabo bafuna 10 miliyoni 10 kati Ssemujju akugambye nti ayinawo omuluka kyalo afunako obululu 3,000 kati omuluka ogwo omuli ekyalo ekyo ekirina abantu 3,000 nabo bafuna miliyoni 10. Ewange ninayo omuluka gwe Ssekanyonyi nayo n'omuluka Central Ward guli eyo Busunju. In fact kino Honorable Ssemujju kyalo kimu sina muluka naye ate kati teebereza ekiri mu muluka kati nyina omuluka gwe Ssekanyonyi gulina abantu kati bakunukkiriza mu mutwalo mutwalo bafuna miliyoni 10 naye waliyo omuluka ogwo ogw'Entungamo mu district y'Entungamo ndoza gulina abantu nga 8 because twakistudying nabo bafuna 10. So bwe tuba tulowooza ate tulowooze nnyo ku bintu ebyo tunoonye ssente zino ddala tuzifunamu tutya okusobola okuyamba mutabani wange yasanyuse nti bwe tuba twagala site ebeerewo bajeti weeri nti ye Kasayija ebyo byayogera nze saagala bikkiriza nsoose kubulira figures ez'omusolo gwe tuwa kati yagenda kuzijja kubanga abadde meya Wakira yagamba nti nga bwe twabonabona mu nsonga z'emiruka titulina mitono n'ebibuga tubikkirize nti babituwadde era tusanyuke kubanga emirembe gijja kukyuka obukulembeze bwe bunajja ne busanga ekibuga nga weekiri ate ebintu biritereera tetuyinza bizzaayo ate mwebaza okutunulako ewala kati ŋŋambye nti Kasayija bye yayogedde Kasayija yennyini yatugamba nti tali redde kumugejinga nsi eno kati nkugambye omusolo gwe tuwa gwonna ate tuguwa mu mabanja kati ate ono Kasayija anti emyaka gye nagyo ginaatera okwenkana egya President Museveni akati ate yakugamba nti ate esente zijja kubaawo
agenda kutunda ki ajemu sente. Ampuliriza njagala kukujjukiza Honest Estates Developers Limited basaba ku estates zaabwe empya omuli Gaza Kiwenda phase 5 Mabombwe phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge bakyalira n'ettaka mu estates zaabwe nkadde ku Lwehoima omuli Nasa na Bujuko Kigoma na Musera Bugembe na Musera phase 3 Kachiri Moera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe Nakawuka 0 phase 4 ne Sisalutaba Expressway balina estates Namugongo muli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimana okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasanyalaze enguudo nnungi n'ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited bali ku Martin Road okulira n'Aga Khan Roundabout ku Mankesha Building omwaliriro ogusooka. Wesige Honest buli kimu kijja kutambula bulungi kubanga baamazima. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emo 57 28 73. Kuba mwaka faananyi ng'olinnye ennyonyi ogenda okwetegereza nga pilot ye Musa omuvuzi wa bodaboda ku kyalo gy'obeera eyo oba okugenda mu ddwaliro n'osanga nga zizinga ye makanika wo ku kyalo ye Musa wagenda okukulongoosa. Ffenna mu bulamu twagala nnyo okukolebwako abakugu mu nsonga zetwetaaga era mu nsonga zino mulimu n'ensonga ya insurance nayo twetaagayo bakugu wene Insurance Training College ettendekero erifuuse ensonga eri nno efuuse otendekebwe ofuuka omukugu mu kisaawe kya insurance mu Uganda kubanga batendesa abantu okuva mu 1964. Okumanya ebisingawo bakyalire ku mutimbagano gwabwe ogwa www.itc.sc.ug oba email info@itc.sc.ug. Insurance Training College tukulembeza bukugu. Njagala kujjukiza ne Green Organic Manure kyekigimusa ekiriko omulimi kyotasaanye kusubwa kipakingiddwa mu liita emu ne half liita. Omulimi w'emmwanyi kiyamba okukwasa ekimuli okubazisa okugejjesa empeke kiyamba emmwanyi obutakala makoola wamu n'obutabaamu kirirya ate n'okugoba obuwuka mu butabi. Omulimi w'amatooke Green Organic Manure ayamba okugyamu olunnyo okugoba ebiwuka awamu n'okugejjesa. Omulimi wa kasooli funa ensawo 46 mu yiika bumonde ensawo 10 n'okukira ate ow'ennyaanya emboga watermelon ebijanjalo n'ebirimu ebirala byonna kibiyamba okugejjesa ebibala okubazisa okukwasa ekimuli n'obutawulira musana. Green Organic Manure musange maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga lyonna ab'e Masaka mu maduuka gonna Kampala Container Village mu Africa 1 ne Sanja Agrochemicals. Green Organic Manure yakakasibwa ekitongole ky'ebyobulimi mu ggwanga. Essimu eri noti 754 noti 4 14 79 oba noti 781 noti 3 61 95 ojja kumanya ebisingawo. Honorable Ibrahim Semujunganda ku nsonga y'amabanja Uganda gerina bwe tutunulira ripooti y'ekitongole ky'ebyensimbi mu nsi yonna ekya International Monetary Fund eyafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi gwali gwa 2 omwaka guno gwa 2024 ngeraga nti we twatuukira mu mwezi gw'omukaaga mu mwaka ogwa 2023 Uganda ng'ebanjibwa ensimbi trillioni 9.6 n'obukadde n'obuwumbi 100 nga z'ensimbi zibanjibwa mu kiseera ekyo. Bw'otunuulira obugagga bw'eggwanga lino GDP ziri mu 52 eza dola obuwumbi bwa dola bwe tudda mu GDP buli 52 nga bw'oyawula ebbanja eryo erya trillioni 9.6 bw'olikyusa n'olizza mu dola ze billioni nga 25 n'obuwumbi n'obutundu 3 nga ku bugagga bw'ensi eno zikola ebitundu 52 ku buli 100. Uganda tusobola okubeerawo nga tetwewoze mu kaseera kano kubanga ndowooza omusingi tutambulira ku mabanja kisoboka? Bwe tuyisiriza bajeti y'omwaka guno mu palamenti nga minisita w'opposition akola ku byensimbi shadow finance minister egimu ku mikwe egyali mu alipoota gye nayanjulira palamenti kyali ku mabanja. Okusooka mwalimu ebintu bingi ekimu ku byo omuwendo nga bw'ogunnyonnyodde nga gavumenti egutankana. Omubalirizi wa gavumenti Auditor General ng'agamba nti Uganda bagibanja 97 trillion. Kasaija minisita w'ebyensimbi ng'agamba si kituufu batubanja trillioni 87. Lwaki
ebimu byali mu lipoota yange bw'oba ogenda okwewola ssente era olaba emabegako awo waliwo ekitongole ky'omu Amerika ekiyamba bamusiga nsimbi okumanya wa gye bagenda okusiga ensimbi zaabwe. Kyafulumya lipoota nga kigamba nti Uganda terikyali ttaka ggimu lyagenda kusigako nsimbi, mwegendereza nga mugendayo. Baba batunuulira ebyenfuna by'ensi yo bwe bitambula. Kakati sente ze twewola tutandika na kuzitankana ziri mmeka? Empointi ey'okubiri, bwe tumala okwewola sente zino tuzisasulako interest amagoba mayitirivu obungi. Mu bajeti y'omwaka guno 2024-2025 amagoba ge tugenda okusasula ku sente ze twewoze ziri trillion 12 mu bajeti ya Uganda. Just magoba interest kakati weke tusasule ne sente ze batubanja ziri trillion 22 kusasula banja naye nga amagoba kuliko trillion 12 ezo ezokusasula omwaka guno sigamba nti ezituuse okusasula sinti ziweddeyo. Kakati bw'omala okusasula interest eyo yonna mulimu ebintu ebirala byetujja nga tusasula ebyali mu lipooti yange enayanjula ya Parliament. Buli mwaka tusasula billion 4 mu lufuutifuti kye bayita commitment fees. Twewola sente ebweru ne tutazikozesa ne zibeera ku account nga bonagenda mu banka ne weewola sente n'oziteeka ku account ne zituula naye ng'osasula amagoba. Tusasula trillion 4 billion 4. Kati mwezo mulimu ezaaliyambye zitwewola nga ziteeka okuyambirawo obulamu bw'abantu mu bwangu. Alani Mayanja MP w'Nakaseke omuto wange ayina ekkubo lye twalyewolerako sente mu 2018 ne zituula ku account naye yaŋŋamba nti kati batandise okulikola. Alani Mayanja twewoze sente kati emyaka 2 ez'okukola ekkubo eriva Jinja Express okujja Kampala ligende lyegatte Munyonyo ku Southern Bypass mubaddeko okusasulira abantu bewange b'enkiikirira ab'Ekasokoso n'Amataba okutuuka Nammanvu okugenda. Twewola millioni za dola 6 kuva mu African Development Bank nezitutera ku account tuzisasulirako commitment fees naye tetulina sente ziriira abantu bave ku ttaka ekkubo litandika okukolebwa naye nga sente tuzeewoze weeziri. Bw'ogenda ab'Ekasokoso balaajana, ab'Ennamataba balaajana. Bw'obuuza akuli ekitongole ky'enguudo omukyala Kagina ng'akugamba nti sente ze bampadde omwaka guno ez'okuliyira abantu banayita enguudo ziri billion 3 ne bamanja trillion 2. Simanyi oba ababo be banaasooka oba ab'empijja oba abaawa. Twakeewola trillion 14 ez'amasomero, ez'amalwaliro, ez'okukola ebintu ebigasa obulamu bw'abantu naye nga ziri ku account zitudde. Era nabuuza gavumenti eno mu Parliament oba abantu abagirimu bali mu tulo n'okuloota baloota oba ba mutima mubi. Ne weewola sente ez'okukyusa obulamu bw'abantu naye n'otasobola kuzikozesa ng'ate zigenda kusasulirwako amagoba. Mulimu ne sente nalanyize tusasula processing fees, mulimu commitment fees n'ebirala. Kakati kyekituusiza wali woogambye nti twewoze sente katwakwewola trillion 9.7 kwezo 14 zitudde ku account. Bwekako nali mpaba ka Parliament ekifaananyi sente ze twewoze China wokka. China yakatuwola kati ndowooze ewezezza trillion bazisukanga 15. China yokka ng'ensi 20 trillion. Sina ono ripoti yange. Naye nga tusasula ezimu ku sente ze twewole China tuzeewolera ku magoba ga waggulu. China teringanga banka ndala. Naye ate bwe tumazeewo ntazikozesa. Yo China ntandika okubanga ebala osasula interest kiseera ekisooka nosasula ne commitment fees. N'emirimu ne tugibawa. Yes, nabuuza abantu mu gavumenti eno nti okwewola kubanyumira bunyumizi. Ndi mukera kunoonya wakwewola nga because lwaki ogenda ne weewola sente ogenda kukola Jinja Express we nga tolina sente zisasula abantu kuvaako kukuba batandika okulikola. So n'olwekyo kiri ky'obuuzizza nti Uganda esobola okubawo nga teyewoze. Nsaba okukwata seconds ntono tukitandikireko awo.
Ampuliriza oli kumando sodakiika ziri 28 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Nze Kalule Lameka program kkirizo bagana kwoli. Yonna gye musinzira okuwuliriza kuliko abali ku TikTok live mwena twebaza okugoberera, abali ku YouTube, abali ku Facebook, na yonna gye musinzira okuwuliriza. Ono lwose mugiwe tubadde nti Uganda esobola okutambula n'ebaawo n'ebeezawo bajeti yayo nga teyeewoze. Okwewola tukwali badde kizibu. Bwe nali mpa parliament reporter ku budget, nabannyonnyola nti okwewola tusobola okukendeeza ne kusigala ku bintu bitono. Kubanga ku mulundi ogwo twali twogera ku budget wano ku CBS nabagamba omwaka ogujja tugenda kukozesa biliyoni 7.5 mu kuteeka amafuta kye bayita inland travel. Abakungu ba gavumenti nga batambulira wano munda mu ggwanga. Bosanga nga agenze ku farm ekiruhura ku weekend gwe bwakuyitako olaba nga agenze ku mirimu gya gavumenti kumbazi ku kyalo agenze kulaba ku faamu ye. Biliyoni 7.5 tugenda kuba ne semina lumu azimanyi ne ku parliament bazitutwalamu biliyoni 3.5. Tugenda kugula emmotoka biliyoni 3.5 tuziteekemu amafuta biliyoni 2 tugule empya. Seminar, entertainment, special meals, ezo sente nga ziggwera mu trillioni 5. Okay. Kiro gavumenti tukendezeeko okwewola. Tukyuse ebintu ebimu ebiri mu budget tubizze ku bintu ebiteebereka. Tusobola okubeerawo nga tewaliwo semina. Nze parliament nga ngiwandikako nga munnamawulire. Abaka ba parliament abagirimu abo bakazoola basalamu Nsumba ba Matembe ba Luzinana batuuzaako ne meeting za committee za parliament mu miti. Okay. Kubanga olumu teziriko kyakuwandiika. Kutuuza meeting abatuula mu miti. Ng'olwo parliament erina committee rooms 2. Erina waggulu awo lumu bagiyita ni South committee room. Yeah. N'endala egirinaanye nga balina ezibiri. Saidi eri nga watuulayo poliisi ku kizimbe kya parliament. Ninga parliament etambula. Lumu mbuuza abaka ba parliament twagenda Entebbe Serena lunch on the lake nitumalayo week. Ninga report yatuteyokola tetugikoze. Temugikoze? Nga tetugikoze. Lwaki? Maze week number. Eya parliament olumizibwa okutotola. Netudda ate ntandika gikolera mu parliament. Niye budget yennyini eno gye tuliko kati twabadde mu nnyonyo twamazeyo week number. Twavuddeyo nga tulina report ne baruge tugenze kuwandika report ya budget. Nenga musasanyiza sindizo mwe omusolo. Noesanga ndi mu semina biliyoni 3.5. Ngamba buuza mu committee room za parliament gye tasobola kutula ntuwandiika wakati buli committee eyina room mwetula. Zo zaaki. Ebintu ebimu ebyo ngamba gani tusobola okubijja mu budget. Nitukendeza sente ze twewola nga tukisasula kati bw'otunuulira ku budget ya Uganda okusasula amabanja agatubanjibwa ge gasinga okutwala sente nnyingi trillioni 3.4. Kweza 3.4 kuliko 12 za kusasula interest. Item eddako okutwala sente nnyingi kusasula misaala gy'abakozi ba gavumenti trillioni 8. Kati awo noddako ebyokwerinda Mwai Museveni ne family ye basinga okufunira sente trillioni nga 5. N'olyoka oddako ebyenjigiriza n'ebyobulamu trillioni nodda ku byobulimi trillioni 1 ne miliyoni nga 10 biliyoni nga 10. Kati kwegamba tulikola ebyafaayo bwe tulikeera ku nkya ng'omuntu ebyobulimi ebirimu abantu ebitundu 7 ku buli 100 mu bisaasanyizaako trillioni 1 kangabe n'ekitundu. Naye nga musasula amabanja trillioni 3.4 ne mubanga muvudde mu bwavu ne baboogerako mu nsi yonna. Amabanja agababanjibwa gemugendo agali mu budget wag'okusasula trillioni 3.4 ebyobulimi 1.6 trillioni 1 ne biliyoni 6. Ne baga nti ensi ekulaakulana nti item esinga obunene mu budget yayo trillioni 3.4 kusasula amabanja ebyobulimi ebiyimiriza obulamu bw'abantu trillioni 1 ne miliyoni 6. Tulikola ebyafaayo kabeere byabulamu tebinaweza trillioni 2. Ebyenjigiza tebinaweza trillioni 2. Kati awo oddako kusanga misaala gy'abakungu ba gavumenti egy'abasemujju n'olyoko oddako ebyamagye Twanwa Museveni gaakulira
ebigenda sente nagamba nga abakyali bweyogerere lumu ntandika campaign sinkana abakyala abatundira ebintu ku nguudo bweyogerere nembagamba nti bw'otunda butunda bw'ogenda n'ogula ensawo y'obutunda eddebe 6 ng'obusuubudde n'obutunda sente ezivaamu n'okolako enviiri eziddako n'ogulako olugatto eziddako n'ogulamu ekiteeteeyi ekipya teweetagisa mu kugamba nti myezi 3 obaddayo mu kyalo gye wava gwenyini oba weetwalayo ng'olaba toyinza kwewola ssente n'oba nga ebimu ku byogenda okumalirako ssente nnyingi kusasula abantu misaala oba bakoze oba tebakoze kubagulira mamotoka kugenda mu semina mu hoteri kwebaka special meals mutula ku TV nga batuwa amandazi ku parliament ne wali embeera sobola kwegulira amandazi kati yeyo ne mu budget mu ebiri kakati awo Museveni atakyasobola kuvaawo kubanga abafuzi bannakyemalira ku ssente zakozesa ate okubapangisaako obuwagizi kyekifuula abantu abagezi lumu bakugambye okwesiriwaza n'osanga omusajja nga mugezi naye ng'ebintu byakola lumu naye nyumba ne Kadaga ne mubuuza nga speaker ne mugamba wasoma Nasare Kadaga nga mu tteeka lyaffe erya parliament ligamba nti omuntu bw'anaabeera aleese alipoota ejja kubeera tabled mu parliament n'ogenda mu mateeka bateekamu gye bayita interpretation section olwo mwabimanyi negamba table means a table before the clerk n'agamba nti batebolinze ku iPad naye nga ne mu interpretation section mulimu table ne bakubulira table kyeki ne mubuuza wasoma Nasale ng'obusungu bunzita kakati ebyo byebituleetedde ne Museveni akeera kunoonya ssente za kupangisaako obuwagizi za kugula bamuvuganya era namugambako nga tuli ku radio emu ne mugawe wagira wano nga Uganda ye project Museveni wafuuka gwe project ssente ezikolebwa mu Uganda osooka kunoonyako butya bw'onaasigala mu buyinza nga gwe mutemu omukulu zino esigadde busamambiro so Uganda esobola okubeerawo nga yeewozeeko ssente ntono okusinziira ku by'obugagga by'oyogedde byerina kuba eby'obugagga ensi bagibala obugagga bwayo okusinziira ku bintu byefulumya omwaka libanga dduuka ebintu ebiri mu masa sente zojjamu bwe obugagga bwo kuba oba oguddeko ekizibu kwokwata bw'obeera nga bw'otunda mu maso ojjamu 5,000 naye nga tebulina kuweewola 2,000 bw'oba butabika kuliwala weetaaga kudda mu kyalo n'ogenda olimaalimako kakati Uganda kyekola nti sente ziva mu masa mu bintu byetutunda nga Uganda GDP eziva mu masa g'edduuka omwaka ogujja tusuubira kujjamu trillion 3 ne twakoze budget ya trillion 7.2 kyetwabagamba nti tusooke tukole budget ng'efaanagana n'ebyobugagga bye tulina nga tesukka trillion 40 kati tumanye ntugenda kwewolayo trillion ndowooza nga 6 kitusobozesa okukendeeza ssente ze tusasula temusooka nga musasula interest trillion 12 nga zisinga ebyobulimi bya Uganda ng'obigase ebyokusoma n'ebyobulamu n'ebyobulambuzi byonna tebiweza trillion 12 kakati 12 mwe muziwayo just interest kusasula mabanja magoba nti ensi ekulaakulana Honorable Ssemujju nga sinaba kukuta kugenda mu kumulamuko bwe twabadde abakulu bali mu National Budget Conference emunyonyo wabadde Saba Minister Robina Najibanja Musafiri mu kwogera ko yodde bana Uganda essuubi n'agamba nti kati wetwogerera obuganda bwa Uganda bulimu billion $52 n'agamba nti naye government ye NRM egenda kukola butassa mukono mu myaka 12 okuva okutuuka ku bumbi bwa $5 mu billion kitegeeza mu myaka mitono 15 bagenda kwongerako obuwumbi nga 400 mwana mu mwenda tugenda mu nsi y'okwesiima kati saawa zino ekyobugagga ekisinga okuvaamu ssente ziva ebweru golodi naye tumubba Congo Abakongo muno ekitundu kya Eastern Congo kyonna kyebava baga nti waliyo ebibiina byabayekera 12 olw'okuba ebitundu ebisimwamu golodi e Congo bingi Ssemujju bw'aba ayina ekyalo kyasazeeko nga bakiyita Bukasa
ng'afunayo ab'amagye 2,000 nga bakuuma. Kati basobola abo kuyita Kinshasa agenda kutunda gold bweru. Bamuyisa wano na Rwanda. Ffe kye tufunamu olw'okuba bwe bamala okutunda gold by the way ne bazeetya Munyonyi ng'amaze okutunda $, ne zigwa entebe. Yes, nze ayogera naawe ndi Minister wa Finance. Tuyogera bwogezi na muntu kapere. Tuyogera n'omuntu byayogera ng'abimanyi. Ekitufunamu gold ogwo babbe Congo ndi sente bwe ziyita wano. Kiyambako sente ya Uganda obutanaabuuka bw'ogigeraageranya ne $. Kubanga Abakongo abasinga eno Eastern DRC bwe bamala okubba gold ne bamuyisa wano ne bamutunda ne bakomyawo sente mu $, Munyonyi ne bagula wano ebintu seminti ani ne babitwala Congo. Sente ziba zizeeyo Congo naye ffe nga tufunyeemu nti $, bazirese wano siringi nebeera nga tekola bubi. Kyetusinga okufunamu. Kati ne bakugamba nti GDP nti ebyobugagga bya Uganda sente bweba etunze ebintu ebiri mu masa ziri waggulu. Mulimu nezo za gold wa Congo. Era bonaabuuza omuntu wa gavumenti yenna tekikula bali mu gavumenti abasinga bakapere ebintu babikwata bukusu. Ajja kubulya sente ze tuyingize takubulya nzino tuziyingiza naye nga zaabayekera wali abali wali Congo mu Eastern Congo okujja wano mu North Kivu n'okwambuka South Kivu abo babbira Congo awo ziyita wano. So bw'ozijjako kyekyobugagga ekisinga okuyingiza $, wano gold. Nisi yono gwe boozaako buno obuyinja bwe boozaako emubende kasanda siye oli gold yennyini. Era kyovala wano waliwo kampani emu ennene refinery kuba Museveni kyeyakolamuko ky'omuwamu credit yagandi wakiri mu refiningire wano tugenda okutunda nga mulimuko kasente akawera. Ne turefininga gold waffe. Era oli bw'abanga akugamba omubuuzanga n'akutwale wali gold deposit gye tujja gold. So n'olwekyo ekibuuzo ky'obuuziza kisoboka Uganda okubeerawo nga teyeewoze. No tuba tuvudde ntuga nti Honorable Dabanja agenti mu biliana. Nabanja kyeyakugambye. Tugenda mu bitano. Nze nga nsome waffe ebijaba Islamic twakwatanga ebikwate. Ne tubisomera abazadde ku lunaku lw'okuwummula speech day. Nekyotamanyi ng'okisoma. Nze nga sinakwiga kwogera mu Luwarabu nga bajja ne mutandika bulungi liyufuna al-kiram nurahibukum wabikute nene bakubuuza kyebitegeeza tobimanyi. Kati Nabanja tayawukana nnyo ne Ssemujunga ali mu pitu kye bamukwasa n'akikwata ku mpapula ajja kukisoma. Naye kati lwaki tewamubuuziza kiki tunaaba tukozeewo ekyenjawulo ekigenda okuleeta zigenda kuvaawa. Nkubuulidde mu bajeti ya Uganda ebyobulimi tubisaasaanyaako 1.6 trillion. Ne tusasula interest ku sente neewole 12 trillion. Ne tusasula amabanja buli mwaka gatubangibwa 34 trillion. Kye kigenda okula mu Uganda. Mabanja gagenda okula. Naye bano balowooza nti amafuta bwe ganaayiika kuba ge balinda. Ndi bwe ganaayiika ne mulindeeko amafuta abalibeera abalamu. Kubanga abasima amafuta bano boolaba. Ffe twawaayo tulifuna olunaku ne twogera ku mafuta wano. Abasima amafuta buli kiringanga Amerika bwe yagenda okuyamba Kuwait nga Saddam agirumbye yawandiikanga ebiva ku lutalo. Olutalo bwe luggwa n'ebawa bbiiru naku z'omwezi nga 18 nasuula bo mu ttani bweziti zirimu sente bweziti olandika okusasula. Kati ab'amafuta ga Uganda Museveni galinda agamu twagalya dda naye amalala abagali mu kampuni z'owulira ttalo Sinoko zigenda kutuwa budget twayombako nabo mu parliament ez'ebintu bye bataddemu be bagenda okusima pipe egenda be bazimba refinery be bali eri wansi fe twawaayo buwi. Ekiseera kigenda kutuuka abalibeera abalamu Katonda bali bawadde obulamu amafuta gatuuke tubenga Nigeria abantu ba bulijjo batuuka okwokya amafuta mu Delta Niger Delta nga wala pipe z'amafuta ziyitawo nibo bafa bwavu abagatwala ne bagatunda batambulira mu nnyonyi. Aba Nigeria yamu basanga mu nsi endala nga mu Nigeria yedde mu nnyonyi ye nga y'abuntu naye ng'obwavu obw'omuntu wa bulijjo tebukendeeranga. Kati Nabanja ali mu kikwate tomunenya ye kye bamugambye okusoma nga Prime Minister. Era nze ndowooza gavumenti ziyinza okusanga obuzibu okumpa omulimu kuba tosobola kungamba kwetika kikwate
ngamba alasi nenetiko omugugu simanyi mwe muli n'ekise ekinansala naye ntambula butambuzi kati kyakunnyonnyola ebiri muli tabimanyi nga tannakubulya mubuuze tugenda kukola ki tugenda kuba tutunda ki kitugenda okujja mu ssente zijje obugagga bwa Uganda ku biliyoni za dola 5 mu 5 mu myaka emeka myaka 15 toyanziza nyampuliriza njagala kujjukiza aba conversion feeds bategeeza abalunzi b'enkoko ez'amagi mwenna nti bakuleetedde akalongo intraco concentrate katabula mu mmere y'enkoko ez'amagi. Akalongo ka intraco kayamba enkoko okubiika amagi ag'omutindo kaziyiza obuwuka obuyinza okufuula emmere yo ey'obulabe eri enkoko. Kangu okutabula enkoko eridde emmere omuli akalongo ka intraco ebiika amagi mangi ate nga manene. Enkoko bwe zirya emmere omuli akalongo ka intraco tezirwalalwala. Enkoko eziridde emmere omuli akalongo ka intraco zibiikira ebbanga ppanvu emyaka 2 n'omusubi ate nga tezoosayosa. Conversion Feeds basangibwa ku head office yaabwe Ploti 5 Coronation Road Oludi Kampala oba ku matabi gaabwe okwetola eggwanga. Essimu erina noti 782 228 228 oba noti 7 792 noti mukaganya. Nkwanjulira Badaraja East African Limited company ez'okukuyamba ggwe mu Uganda okukunaazaako ennaku balongosa ebizimbe emizikiti amakanisa amasomero n'ebirala bingi. Boza carpets entebe emifalisa amategula telazo wamu ne pavers okunonga kw'ossa n'okukufuuyirira ebiku ebiyenje obuwoowo emisota obuwundo emisota n'ebirala bingi nnyo. Bakulongoseza compound yo wamaggwe nerabika bulungi basiga ne langi owa buli kika. Basangibwa na buli bikozesebwa ku farm nga water pumps, petrol engines, silage machines, rice rollers n'ebirala bingi. Basangibwa ku Plot 19 Jena Plaza Kruma Road. Bakubiri ku simu noti 772 88 12 noti emu oba noti 7 noti 326 nya erisatu noti 7 noti 326 8 nya 3. Bakasitoma bafa balungi tubebaza olw'okwogera Marias Cargo ebbanga lino lyonna. Ate no nawo omupya tukugamba nti tweyune ku lw'obusuubuzi obulungi omutali nkenyera. Tubategeeza nti twavudde okujumba Arcade tuli ku Sasa Plaza level 5 room WB era mu kikuubaawo teweerabira Sasa Plaza level 5 room WB. Kubira Maria Direct esimu eri plus 86 emu 3 mwenda 2 2 emu noti nya 8 musanvu. Tukugulira ebintu ne tubikutusaka wooli tukunone China ku kisaawe ne tukulambuza Marias Cargo tumutambuza okumalira ku 16 zokka okuva China okutuuka e Mombasa ate okuva e Mombasa okutuuka e Kampala zibere na kusatu zokka. Esimu ya Uganda kwokuba eri noti 75 mwenda 82 nkaaga 72 noti 75 mwenda 82 nkaaga 72. Tuve mbyo kwekubagiza tambuze byamaguzi bene Marias Cargo obusubuzi bukwangwire. Katuumulemu katono nkomaone Honorable Lumo tufundikire. Oli ku Manduso. Ampuliriza Manduso kulinga tuwumba ebigambo by'olunaku lwaleero ebibuuzo bingi ngenda kusoma ko bingenda okusobola okusoma naye okuddako ewa Honorable Lumo katono ku kigambo kya Saba Minisita bwe yabadde e Munyonyo nti kati tulina obuwumbi bwa dola za America 52 n'obukadde 72 GDP wafu obugagga bw'ensi eno. Naga nti mu mwaka ogwa biliyana tugenda kubeera ne obugagga bwa buwumbi bwa dola za America 500 mu biliyana gy'emyaka 15 kuva kati. Nembadde ntunamu nti gavumenti ne weyajjira mu 1996 President Museveni yakwatira entebe Uganda yalina obugagga buwumbi bwa dola za America 3 n'obukadde 923 GDP. Olwaleero 2024 Uganda erina biliyoni za 5.2 eza dola n'obutundu 7.2 mu myaka 38. Ekitegeeza nti mu myaka 38 bwova ku biliyoni 3 n'obukadde 923 gavumenti esobodde okwongerako biliyoni za 47 zokka mu myaka 38. Ekibuzo kyange kibadde kigira wano kinaasoboka kitya mu myaka kati 15 okuva 2025 okutuuka biliyana gavumenti egatteko obuwumbi bwa dola za America 449 nga mu myaka 38 gyonna basobodde okugattako obuwumbi 47 bwokka okusinziira ku bibalo. Kakati ndowooza ekibuuzo okyebuuzizza ate n'okiddamu. Nkubuuza kinaasoboka kitya kubanga mwe mulimu statistics z'owadde okujjako nze ng'omukatoliki nga Bikira Maria ze n'atambulirako wano ne tumulaba
ekyamazima tekisoboka naye figures ezo baziwa okuwuddisa n'okubuguyaza abantu baffe. Nagambye we nabadde ntandika nti abantu baffe batandike okutwala ebintu ebiri serious nga bye bisinga obukulu mu bulamu bwabwe. Kati ebyo by'obadde oyogera biri serious nnyo naye toyinza okusanga abiwadde amakulu batono kubanga ssente ezo ze boogera ze zirina obbakolako naye obuuza ekibuuzo ekikulu ekyo kisoboka okujjako nga tulimye emmwanyi ne tugwa eri buli omu n'afuna amabavu mu ngalo naye siraba bwe kisoboka nga tetulina bye tutunda ate nga n'obumwanyi bwe tukyalima butono. Ekyokubiri Honorable Ssemujju abadde akubuulira gold naliko mu city bagiyita Lubumbashi eri wansi ku Zambia naye ate eri mu Congo nendaba gold nga kwegane nga naye nga abazungu bali eyo bonna bali ku gold naye omu Zambia kwa twali tugenze mu committee naga nti tebayinza kwagalana kukwata ku gold oyo kubanga yayimirizaawo tawuni yewaabwe ate Yerusaka ne tawuni endala erinaanye Lubumbashi. Kitegeeza nti Congo eyina ebyobugagga bingi ffenna kumpi kwe tutampingako naye tetuyinza kukidipendingako lwa nsonga wayinza okubaayo obufuzi obulala obutakitukkiriza. Kakati ffe abali wano tuyina kusala magezi ki ezo figures Nabbanja z'abaddawa omanyi bamuyita maama Nabbanja abakuno tezisoboka ziri imaginary naye bw'aba akyali mu imaginations she's free to make such figures naye bw'aba ali ku facts ekyo tekisoboka kubanga mu myaka 4 singa tutandika okumanya nti buli mwaka bayongerangako mmeka buli mwaka kati atuwe kiki kye bagenda okukolawo ekyenjawulo myaka 3 bagaseeko 38 bagaseeka na 7 kiba kitegeeza kumpi kawumbi kamu plus awo katonotono kakati bagenda kukola ki myaka 15 okugattako okufuna sente zina 49 ne bw'okiwa omwana nga wa P2 oba nga wa P1 akugamba ekyo tekikola ki tekisoboka. N'olwekyo bannayuganda mbagamba ki batandike nga okukenenula ebibagambiddwa n'okikenenula filtration omuzungu bw'agamba kati bw'omala okikenenula ekyo kyojjamu kyekibeera ekituufu kati ekyo bayinza okikuba mu mawulire nga headline era munnayuganda ajja kukisoma agambe nti kyekyo olaba gavumenti bwe yagambye naye nga takisengezze kukijjamu kituufu kati ng'ogenza okisengejja n'ojjamu ne tufuna ekibalo ng'ate kyangu. N'olwekyo bannayuganda wano naddala aboogera olulimi luno lwentegeera lwempulira obulungi lwenjagala ennyo okwogera mumanye kiki kye twetaaga era tukifune tutya. Bwe tutaakola ekyo tugenda kusigala ng'enfuufu yaffe ekyatuyikako ng'abaana baffe tebasoma ng'amalwaliro gaffe temuli ddagala ng'era tukaaba okugenda mu buyinza nga tetukisobola kubanga omusajja yabuuza ekibuuzo Professor Ali Kenya naga naye kisoboka kityo okubanga abantu abasinga abantu obungi tebasobola kufuna buyinza singa mbadde nsobola omulaba ansa ya wano nandigimuwadde nti ki tusaagasaaga nnyo mu kifo ky'okubeera serious kye tugenda okufuna ebintu tubisaagiramu awo bya bulijjo ne tusekawo ne tugenda ne tuyisaamu eggaali ne tugenda kakati waliwo Honorable Ssemujju kyagambye wano kyemba nsembyayo tibu eri ebyabadde eri ekyankwanzi nze byensomye abantu nga 3 bo bakayanira kufuna buyinza ffe wano tuli mu kuyisaamu ki gaali bali baga buyinza buno nze mbusigaza kakati onaaveeko omulala ddeko onagenda naye ani asigala ye issue bo gye baliko naye abakayana bonna ba Luganda Sale Jeno omuko ne taata bana ffe tuli eno tuyisaamu ani eggaali tukola tutya ebyo ebyokusaagirira ebyo ebigenda tufunira buyinza nnyo ebibuuzo bingi naye kambisome tufundikire Honorable wanoolaga CBS mwe bali kuweereza nze Ambassador Joel Mugalu eka Bubiro najja Buyikwe ababaka abo mbatumidde ensonga z'emmwanyi enkya Honorable Lumutuli Ngogwe mu Buyikwe South wa Dr. Lulume ffe tubalinze
ab'Engogwe. Onagambye nze mugoba nsonga Semusu ndi lawyer ate ssabawandiisi wa CP. Honorable Ssemujju ebintu byayogera bituufu naye bya bulabe eri gavumenti erindiridde okukwata obuyinza. Ebyo bye biremezza President Museveni mu buyinza akola gwa kumuwabula si kumusiguukulula owabula waaki kyova olaba nga tasobola kukola na Kyagulanyi lwaki omulembe gwa fuuti soja nayaga nti omulembe gwa fuuti soja biralamuuko. Okay. Saalongo Kabanda abeera Kabowa agaye nebaza Honorable Ssemujju alambisa ensonga atubuusa. Kawoya Hussein najja Nankumbi abakulu balamusizzaako wakati mu kusoberwa kw'ababaka be twasindika nga tubeesiga batukiikirire ffenna gye tutasobola kutuuka bwe biba bibalemye kaakati munnansi akole ki? Mutugende nti buli kimu Pulezidenti yasalawo n'agamba moderator weebale emisolo gigenda kweyongera mu bitundu ebirinyisiddwa okugenda ku mutendero gwa City. Lameka weebale kuweereza nsaba Honorable Ssemujju annyonnyole service delivery kyekitegeeza kubanga kireese emivuyo mu buli kikolebwa mu ggwanga. Nyanzi Franka butawuka bulo butambala. Saalongo Kyagaba Ivan okuva emukono agamba nti fe abalyannaka ab'emukono bazirya ebwagaye nti abalyannaka okukubira tukuyita kwamira mwebale program. Okay. Webale kuweereza nzira mega Haji konsere Masaka City nebaza bahonale baawo okuba abensa ne musaba okulemesa ekiteeso ekizaba Uganda emabega ekya kanso. Okay. Saalongo Kidongo agenti okusinziira ku babaka bibannyonnyola nti twewola ssente ne tutazikozesa naye tusasula amagoba kuba bekikwatako tebasobola oba tebamanyi kyakukola bwabanga bye boogera bituufu. Nze Saalongo Kidongo ku soya tukole tutya bwabanga bye boogera bituufu. Greater Kampala Metropolitan okagamenti wawandise bingi. Mwamira mekwe bali kuweereza ebyenfuna by'ensi yonna byazimbibwa ku bbanja na musolo era America yesinga ebbanja eddene n'ebyenfuna okw'omukulembeze ne bwakyuka omusolo ne national debt tebisobola kuka wansi. Ababaka tubalinze Shadow Finance Minister alina kutuwa magezi nga bannansi so si kuvumirira byakwewola kwe tuli tutumbudde. Rita Matovu ali Mbirizi gabasinzidde bawuliriza webali kuweereza Ssemujju yeebale kutuzibula maaso ku bya budgeti. Nze Omaluko official ekyazanga messages nyingi. Lameka bale kuweereza nze Semwanga Mike Mbera na Bingo nebaliza ababaka boli nabo mu studio beebale kumulungula nsonga ndi wano ntumbudde manduso kale n'abalala messages nyingi nnyo. Kasujja ekyazanga tulwanyise ensaasaanya nga tugatta ebitongole ate yo gavumenti etondawo bibuga. Tulwanyise ensaasaanya nga tugatta bitongole ate yo gavumenti etondawo bibuga bipya. Nze ndowooza Mwami Museveni talina kiddako. So Bannayuganda mwebeereremu messages nyingi zisobola kuzimalayo. Ono banziradde wagaye kwe tuli tutumbudde busujju kulisabe tubadde nabo mu luwalo. Richard Matovaga ne baliza nnyo ababaka abo bannyonnyodde n'ensaasira abaana baffe ensi yaabwe oba amabanja baligaddawa fe ab'omugigi guno getwewoze mu ngeri y'okwekkusa woowe abaana baffe balabye. Richard Matovu bwatyo bagambye n'abalala Honorable tusibule dakika tusigazzeemu akubye mulanga. Kakati ekirala nti waliwo aweerezaawo message bagamba to rationalize kugatta baleme kwonoona nnyo ssente ate bwe bamala okugatta ne bateekawo City. That was good reasoning. Nti City era nazo zigenda kulya ki ssente. Naye abatuwuliriza njagala mbagambe akagambo kano nti waliwo agambye nti ensi yakolebwa kwewola na kuwa misolo. Sikkiriziganya naye kubanga America eyina ensonga lwaki yeewola ssente ezo n'ezikozesa era n'ezisasula. Kakati waliwo ensi nga tezirina amabanja nga ge tulina wano fe agaffe gakyeyonoonere. Nti wano bwe tufuna ebbanja n'oliteekaawo gwe n'otandika kusasula interest ekyo kyeyonoonere. Neweewola n'eddala nalyo n'oliteekaawo neweewola ne gabeeraawo
kati omugaso gw'okwewola gwennyini guba teguliiwo. Mu nsi endala bwe beewola beetegese olwewola nga sente ezo baziteeka ku kye beewoledde. N'olwekyo system y'okutambuza ebeeramu okwewola, era Honorable Ssemujju teyagala nti okwewola kubi, nange sigamba nti kubi, naye what are you doing with that money? Bw'otakola ekyo ekizibu kiba kizze. Batuwuliriza beebaziza nnyo okutuwuliriza. Bishop Bukomeko ajja Ssekanyonyi ku Lwomukaaga. N'olwekyo abe Ssekanyonyi mukuŋŋaane twanirize omugenyi waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ampuliriza nange nkusibulidde wano ddakiika ebula sekendi z'okuyingira essaawa 3. Olivia Kwagala Lutalo amaze okutuuka n'amuliro ag'essaawa 3. Nzira Meka Kalule mu byuma Capex Nsubuga tubadde naye, ate ababadde ku social media TikTok, Facebook, YouTube MK Musa naye tubadde naye wano ng'atagezaako naye ng'akasukira ddala ekifaananyi n'amaloboozi gy'oli. Mbagaliza ekiro ekirungi tudigana olunaku olw'enkya mu programu Kkiriza Obagaana. Katonda bakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.